Oliawo. Ndi wano. Baby. Liawo. Ndi wano chechiganyo. Sewali mukwano. Nina wakayaka. Akachi? Nina wakayaka. Asinawo. Naye nze akayaka nkategedde abo tebakategedde kabagambe. Akapya. Akapya nedda mukwano sina mpozi ng'onsomeramu. Yange sina mbyasi nswami embeera oba sinanki n'abagitya. Kati osuubira lya ki ekyeggulo oba leero teri kulya? Ndi yalanga we nkugambye kozi gwera ntaasa. Nzakutaasa. Era gwaba ntaasa kuba munaye. Pozi wagambye nti ffe tukuwa ssente gw'ogenda kwefunira ky'olya. Ngenda nefuna ekyendya. Maneja wange onsalidde magezi ki leero? Bebi wange. Omwami wange agenda sula maneja wange anfunidde ekyessatu. Olowooza okyasuza enjala bebi? Tunula eno. Nze nasuula enjala twaga ntulekuwa. Ngamba. Nasuula enjala nga tompaddeyo kano. Lya bulungi oleme kogga. Nze njagala ng'olabika bulungi. Kweli? Kirungi okusiima naye ate nsiimye sitegedde bakuba nti nti noki? Ekwata redio wandi? Nenga saagala naye ate saagala. Asiina? Tukola airport pickups tukunona ku ssaawa Entebbe. Tukunona ku ssaawa Entebbe booking anaffe ng'obudde bukyali ennamba eri awo ku bbayo otusanga twatuse dda nga twakulinze banaye mu booking ng'obudde bukyali. Tukutambuza bulungi n'otuuka bulungi ennamba eri awo ku bbayo ojja kunsindikira ku message ku WhatsApp then twogere mbeere bulungi.